Emirambo gikyeyongerera ddala okubeera nga gizuulwa. Ngenda kuzanira akatambi ako okuva gye katalikidde paka gye kaggweredde osobole okulaba engeri ki abantu gye bali mu kubeera nga basigulayo oba baziikuulayo emirambo gy'abo abantu ababundiikiriddwa kasasiro mu sayidi z'eyo ekiteezi. Kiteezi ky'ekifo ekibadde kimanyikiddwa nga KCCA n'abantu abalala ebitongole ebikolekitinga kasasiro mu maka g'abantu. Kasasiro oyo we bamala omukolekitinga eyo gye bamutwala naye gabadde mawulire ga nnaku nnyonyi ddala olunaku olw'eggulo owo zaagenza okuwera ssaawa ngaawo 3 ku 4 mwana wattu kasasiro oyo yabundukulukuse nga kwe yavudde okubeera nga abundukulukuka tekinaba kubeera nga kitegeerekeka. Kankuzanira akatambi kano okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okulaba embeera nga bweri ssaawa zino eno mu kiteezi. Babaleke mukolo gwamu There is up. There is up. They just put inside that thing and bring like this. But there you can't, because there is somehow. No, they put inside that thing.